Anything Media. President Yoweri Kaguta Museveni agumiza bana Uganda teri Mugalo ku Ebola. Ate Sheebah Kalungi asobodde okuba nga yatula nti yetalufumbirwa ayagala kubeera nakyeyombekedde. Right Honorable Anita Amongi alagidde radio ya bujjajja Kyabasa Fama Radio Buganda okuta akatambika Honorable Kawalya ng'ayogera ku Ebola ebyanjwanjwa. Ate ye omwogezi wa police Fred Enanga atabusizza akayusiza social media bw'ayogedde Ebola n'anyamuwa erinnya nti ye Ebola 19 abantu batabuse. Amanya muzikala Haji Abdul Nur Mnyamshafi kulanga gamatago enali ali mbitundu by'egwange byenjawulo kansibenti bukimu kikutabulya maridadi sana nzize kanu gamale gaffe amasutuba n'emiti wali ku TikTok ate ne ku Facebook amoye gaffe mu wejjovu gabeera ku YouTube. President Yoweri Kaguta Museveni ng'ayita ku mukutu gwe ogwa Twitter oba gite Twitter handle ye bw'ati asobodde okubeera ng'avaayo n'asobola okubeera ng'agumya bannayuganda nti ekyamazima tewagenda kubeera nga wabeerawo omuggalo gwonna kwabangi mbadde mu gusobola okusinziira ku bigambo byasobodde okubeera ng'ate ateeka yagambye nti mu lulimi olufuutifuuti oba luyite olunyanyimbe regarding the Ebola situation. First of all, there will be no lockdown. Therefore, people should go ahead and concentrate on their work without worry. However, we should be more vigilant and observe the SOPs put in place to control the Ebola spread. President Yoweri Kaguta Museveni olunaku lwabadde lwajjo essaawa zaabadde 12:48 ez'olweggulo. Ndowooza kati abantu bazza engolo. Ate ye Sheebah Kalungi bw'ati yabadde akyaziddwa mu nnamawulire omu bw'atyo n'akawaŋŋamula n'agamba nti ekyamazima nze ne bwe nnakula maama yankubanga nnyo kibooko nga nsobodde okuba nga mmugamba nti maama nsaagala kuba nga nfumbirwa njagala kuba nakyeyombekedde njagala kuba naaki. Bw'atyo yasobodde okuba nga avaayo natottola n'anyumya nga ye wanyulira obulamu kubeera omu kubanga amaka gayina buli kimu akirina ate lwaki afuna omusajja agenda okuba nga amusumba okujjako nga musajja abeereyo wala nga naye abeera eno bibye naye ekitali ekyo wakufa naaki oba kwekaza simanyi. Ate Anita Amongi asobodde okubeera ng'alagira radio ya bujjajja Kyabasa Fama Radio Buganda bw'atyo okusobola okubeera nga eta akatambi oba ereeta akatambi wali mu disciplinary committee ya parliament akatambi program emu Honorable Abubeka Kawalya owa Rubaga yasobola okubeera nga ate ateekayo ngayo ebigambo byasobola okubeera ng'ayogera ku Ebola bw'atajjukira nti Abubeka Kawalya avaayo n'agamba nti ekyamazima Ebola taliyo. Nabadde njogerako ne kansala omu ayitibwa kansala Kavulu yavudde n'agamba naye ebigambo ebyo yabyogera nga Lumuse Butemba Ebola yali tannaba kujja ku kyaka. Jokira nti lunaku lw'eggulo basobodde okubeera nga Honorable Abubeka Kawalya asindikibwa mu kakiiko akwassa empisa wali eri aka parliament kaakati ne radio y'obujjajja yeragiddwa Right Honorable Speaker Anita Amongi oba omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu olwa parliament baleete akatambi mbagirawo. Woda ni woda ate bwejjo mwebuuza abaavu ize ebyo nno si byange nange ebinvuddemu buvi naye nina akapisi. Anita Amongi w'ennaku zino asiba ebooza Tracy Bobby Holic
Uzo omwana w'obulenzi yagamba nti munnange yali agenda kusiiga papa simanya kammekako. Ate ye Fred Enanga yasobodde okubeera ng'avaayo ku mikutu egyonna bw'atyo abadde ayogera ku nsonga ya Ebola. Bw'atyo n'avaayo n'akawaŋŋamula Uganda yonna n'ebeera n'esanyalala social media n'egamba kiki kino. Social media n'esanyalala social media n'ebeera on riot gamba ng'abantu bagamba kiki kino kyasobodde okuba ng'ayogera. Yagambye nti Uganda tulina Ebola 19. Ebigambo bino byasobodde okubeera nga bigwa mu matu g'Abannayuganda nga bo bamanyi nti nabo we bafuna amawulire banguwa mangu gatambuza. Bwe batyo basobodde okubeera nga omu avaayo n'agamba nti Dr. Ogwanga oliwa kwaliwa tulina COVID-19 n'otukolera Covidex. Kakati buno obudde tulina Ebola 19 tukolere Ebolex. Ate omuli asobodde okubeera nga avaayo era n'agamba Dr. Kasenene atukolere research ku biki b'ofiisa ba Uganda bye bakozesa. Eyo nno ye social media akonga kulekeddemu. Omukama kunkomere tusinkane olondi amulire amalla galinde gajja nakulwayo tewerabira ku saa zigenda ba 12 tugenda kuba ne programu yaffe the earthquake obunkenke wano wennyini ku Fik Media ku YouTube. Tosoba twogera ku nsonga z'Ebola.